Kyagulanyi Ssentamu embeera tewoma mwebale nnyo mwebale. Ffe Kyagulanyi tetuli mu kumunoonya kukyale. Yes, hello boss. We deployed soldiers everywhere, but guy abuze. How can you fail to get him? And you, don't forget to edit that out, okay? General Yoweri Kaguta Museveni ayongedde okukkaatiriza nti aba opposition babba obululu. General Museveni agamba nti tewali opposition ni ate aba opposition babba obululu bwe ne ku guno omulundi akizzeemu. Kiki ekiri emabega wa kino? Tugenda beera nga tutuukawo. Mawulire malungi okuva Nakawa, Nubian Lee yawangudde era alangiriddwa. Mu ngeri emu, Frank Gashumba agudde mu mbi. Bamuyisizaamu awo nga bamutwala. Afiiridde mu firimu ye. Tugenda beera nga tugitegeera. So Dubowa Javiira ye yawangula Mathias Mpuuga Nsamba, Ennyendo Mukungwe. Avuddeyo ne yeebaza amagye. Nye neebaza gy'ageebazizza egenda kuwuniikiriza. Mbumpimpi ye lwaki mbasunirako. Mu ngeri emu, munna NRM avuddeyo n'agamba nti talabangako mivuyo ng'emivuyo egyabadde mu kalulu. Era munnaabwe mwe yakubiddwa amasasi. Munnaabwe nabyo tugenda beera nga tubituukako. Michael Mabike era nga ye SG oba Secretary General wa DF avuddeyo n'agamba nti obululu bwa Mpuuga n'obwa Abedi Bwanika bwabbibwa. Nupu yasomba abantu ne batwala e Masaka ne babba obuwanguzi bwa Mpuuga. What are you? Ojja mujja bitegeera mpola mpola. Mu ngeri emu tugenda beera nga tweyongerayo. Bana NUP abawerako bateereddwa oba abateereddwa olunaku olwajjo bavuddeyo ne beebaza omukulembeze waabwe ne munnamateeka waabwe n'abakulu mu kibiina. Tugenda beera nga nabo tuboogerako. So nga ate Alex Waiswa Mufumbiro mukadde kano ayongera okubeera nga aweze ebbanga kumpi lya myezi nga emyezi giringa si 5 mukomera. Ne tugenda beera nga tukuyisizaamuko obeeko byotegeera. So nga ate Lubega Sseggona akali amaggwa avuddeyo mu katambi n'abaako ensonga zalambulwa ku nsonga za Honorable Muwanga Kivumbi nabo tugenda beera nga tubyogerako. Waliwo abalowooza mbu Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kuzannya documentary, naye njagala nabo bagizannyemu documentary. Naddala bazannyise Museveni okwogera nti ab'opposition babba obululu, bazannyise ebitongole by'okwerinda bijje naawe ewuwo bimenyeyo, bidde ku mukyalawo batizoole n'ebiringa ebyo. Nabe tugenda beera nga tutuukawo tusobole okubeera nga tubimanya. Nzikiriza tukolemu bwe tuti katono nnyo nzije ebigambo tubyogere. Waliwo DPTV Uganda, Dawn People Television. Tewali anoonya Kyagulanyi. Ne kati goyinza okuwuliriza Nabbanja. Gamulemye kujja n'abeera ewaka. Nabbanja nze bwe ndaba byayogera ndaba nga alina akatuli ku mutwe. Naye mwanyinaze kamuleke. Wadde I mean to understanding butunuulire emabega Nabbanja byazayogera. So Nabbanja tabamalira budde ye Museveni ayagala abo bwe batyo nga babuyabuya. So muna Uganda ali mu kubonaabona. Oyinza otya okuwuliza Nabbanja abba n'amabaati. Ebyo bya komedi eby'ebiwaanyi byabadde akola buli kaseera siba kiwaanyi. Bulize Nabbanja is a shame
to all of us kati ate ffe abeddira embogo tuli ku kizibu kubanga manyi naffe naye ajja kuba bulungi mutusonyiwe bannange ne mu b'embogo wali abo bannabbanja so twetonda ffe ng'ab'embogo olw'ebigambo bya nabbanja byayogera tebikikirira ffe ab'embogo tuli basajja n'abakazi bagezi tuli bategeevu tulowooza ku nsi yaffe so nabbanja mumutunuulire bwe mutyo era bwe mumulaba eyo temukuba yoyo nabbanja waffe. Kale mbanirizaako basebo ne banyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo eno DPTV Uganda yenze Sajime njagala kubasaba mikwano gyange eyakatwegattako agenda maaso n'okubeera ng'osubscribinga mu bw'owembeefu obw'ekitalo nkusaba video gimpeere like buli wogiwa like kigiyamba information okubeera ng'edduka etuuke ku buli ssekinomu ayagala okubeera nga agiraba. Tutambula ne baganda baffe abandiga tusoose Sheikh Ashraf. Tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi era omulombi wa dduwa munoonyeeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo ate alina bizibu tokuba awulira nga bikuyinze munoonyeeko ku namba y'essimu esembe 711 asobole okubeera nga akuyamba mu ngeri emu. Tutambula ne bannaffe abandiga Construction Solutions era nga bakugamba solid foundations for a brighter future. Basangibwawa wano Entebbe Road Erwezaawo okuliraana ne Kan Resort Hotel banoonyeeko ku namba y'essimu esembe 222 basobole okubeera nga bakuzimbira ennyumba n'okuddaabiriza eyo gy'olowooza nti yaggwa ku mulembe. Kale twerekedde katutandike ne Frank Gashumba. Frank Gashumba yagenze ne yeetyabira akalimu obuwuka era nga mu ebyo bye yeetyabidde mwe muli okulumba enkola eya NUP eya Kanoonye, Kalonde, Kakuume, Kabanje. Kakati ye kye yakoze yagenze n'agamba nti owaaye Kanoonye, Kalonde bw'omala weekweke. Kyabadde agezaako okuwandika wadde Oluganda kale lwatagadde. Kakati omwami n'ajja wano wansi Mati n'agamba nti kazaale kakuze bw'omala okaweeyo keetunde ensi eka awo sijja kutuukawo. Kakati kaanike kagamba ono muwala wa Frank Gashumba ono Frank Gashumba yazannyidde mu sirogani y'abanene bazannyira ku mwana we. Ono agamba Frank Gashumba agamba Kanoonye, Kalonde bw'omala weekweke. Omwana najja kazaale kakuze bw'omala okaweeyo keetunde ensi ekaziike. Shaani gwe mwagala okwogeza ebigambo ebyo. So Frank Gashumba ali eyo ku X abaana bamukuba left right center bamugamba wowojo batonanywera tuleete eno ne balyoka bamugirayo omwana ekisododo. Negwe nze mbabuulire eno ensi teri fair. Okola tweet n'owulira nga oyagala gw'ogyesangulire ensi teri fair. Because nga watudde n'olaba engeri Frank Gashumba gya criticizinga n'engeri gy'alengezaamu abantu oyinza okulowooza nti ye Katonda obulamu yabumuteeraawo buli kimu kyaggwa. Naye ssebo gye okudifendinga omwana n'ogamba mind you Shirayo gwe mutunu mumulaba nga byakola eby'obutaliimu naye afuna ssente oyo afunira na mu $1 buli kiro. Nojja n'obuuza kwegamba afunira mu $1 oli musanyufu ne kyakola oba abalala abafuna ssente nga bali mu mirimu ne mu bitiibwa eby'enjawulo tobyagala owuwo yaba abibeera kwega oli mumativu ne kyali nakyo kyakola nogayo yensi. Anyway tuveeyo abaana kye bakola Frank Gashumba eyo X
Erewe katuveyo tugende wa Nubian Lee masanyu ne mu bizibu omuntu osanyukiramu because buno buwanguzi. Era Bobi Wine yagamba nti bannayuganda mugende mulonde because omuzira okulonda mugenda kuba muwadde omwaganya Mwami Museveni ne banne okulaga nti bo teri abagambako, so mulonde ne bwe biba bifo tubitwale. So Nubian Lee ali mu kusagambiza kira kimezeza okwenjala era nga bw'olengeraawo Rob Joel Ssenyonyi okujjako nina statement genda betambula obanje ogereko eya Zambale mbu yalekeredde banne ye kasita yawangula akake nadda mu mapoozi oba nadda mu poozi babadde bakunya banne nga tabiriimu. But bw'otunuulira Joel Ssenyonyi teyeebakangako, bw'otunuulira bali mwezo teyeebakangako, babaddewo ku bannaabwe. So ensonga eyo simanyi mwe mugiraba mutya, but abantu b'ewakiso beemulugunya Zambale yabalekerera. Anyway, tujje ku Ali Buken Nubian Lee. Ojja mutuwaako kubanga nzalo ya munakawa kulidde munakawa kale nyiza obutabimenya bimenya byonna binasawo zino olwobudde naye nga ngenda baweereza ate nga ndi munakyukakyuka. Wiiki ewedde ne wiiki eno wabaddewo rumors ezibadde zitambula nti ku makuba ag'enjawulo agafuluma Kampala waliwo search egenda mu maaso nti bagezaako okulondoola n'okumanya oba emmotoka ezifuluma ze zitwala Kyagulanyi Ssentamu oba search eno ebadde egenda mu maaso. Mbadde nga njiraba ng'obutambi buyitiŋŋana naye nga sitwalanga budde kulowooza. Kakati okutuuka Daily Monitor we yakoze emboozi eno era Daily Monitor ng'egamba nti when they army men find you they ask nti abasirikale bwe bakusanga bakubuuza essimu yo, singa essimu yo basangamu ekifaananyi oba vidiyo eya Bobi Wine nga bakukwata. Abantu bangi bakwatiddwa okuva ng'ennaku z'omwezi 15 January omwaka guno ku nsonga y'emu nti bw'osangibwa. Kakati njagala okirowoozeemu nti oli mu taxi otudde ne bagikuba omukono ku lw'e Masaka ne bagamba mwenna abali mu mufulume omu ku omu ng'otuwa essimu yo, abakulu beekebejje. Singa basangamu ekifaananyi oba vidiyo yonna eya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bakukwata, waliwo n'ebintu by'oyinza okutunuulira n'osiriikirira naye ng'olina okubyekengera, in fact n'okwewuunya tutuuseewo tutya wano. Kubanga abantu balina amasimu nga balina zi WhatsApp, oluusi nga n'ennamba ye yamuteeka mu WhatsApp tamumanyi. Ebifaananyi bijja ne biyiika, vidiyo ne zijja ne ziyiika, singa osanga nga neeyabitaddemu simumanyi. Ng'onkwata nina ekifaananyi kya Kyagulanyi, ng'onkwata nina vidiyo ya Kyagulanyi, ye kale tukitwale nti nkimanyi nakidownloadinze, nkiina ne vidiyo ngiina nagijja ku Facebook oba ku X oba wa, nga ddi eddembe lyange okulinzijjako okutandika okulingiriza ne kye nnina mu ssimu eyange
Kyagulanyi musango nti ogwo kasita ogukola musango. Alwa bintu bye tulina okwebuuza nga ddala we biba bituufu. Era n'emboozi ngikoze lwakuba Daily Monitor yagiwandiiseeko. Mbadde ngambiraba naye nga ndowooza kusaagirira kw'abaana. Bwe nsangibwa n'ekifaananyi kya Kyagulanyi mu ssimu eno nga nkoze musango, oba Kyagulanyi nagwo musango guli mu article ki mu ssemateeka? Kyagulanyi lo ng'ogimenye article ki mu ssemateeka? Tuyingirya kye bayita real impunity. Era Kyagulanyi awandiiseeko kaawo yakootinze ya Daily Monitor n'agamba nti this impunity kagamba olaba ekintu nga nayo kikumalako amagezi wallahi nga kikumalako ebyewungula. Ndowoozamu otambula mu taxi baga mwenna omuku omu ng'afuluma soke tucekinga amasimu gammwe tulabe ani alinamu ekifaananyi kya Kyagulanyi. Ebintu byarema, ebintu byakaawa byatabuka. Ojja kubeerawo waliwo gurupu eyataddemu ekifaananyi, simu yebadde teriiko na data, bakube takisi omukono oveeyo. Kasimanyi oba data banaamuggulira. Anyway, kale tuveeyo. Bwe tuba nga tuvuddeyo, Nubian yalangiriddwa ne waliwo akalulu akatadde ensi ku bunkenke. In fact, kano akalulu kamenye record. Akalulu kano twakakulaze olunaku olwajjo nga Sserunjogi ow'eddembe bakutte DR forms ze ne bazisuula mu mwala. Kakati muzisuula mu mwala ng'ali awo yeewuunya ekigenda mu maaso ne bali mu ezo. Akalulu kano kabaliddwa kumpi ennaku 2 n'ekitundu. Kasinze n'obwaba pulezidenti obwavanga mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, kano ka just ne katutte ennaku kagenda mwezi. Naye njagala otunuulira omukyalo oyo w'ebyokulonda. Musajja atwali wano atereza mpapula ze. Ne gwe tunuulira eriiso eryamukubiddwa omukyalo. Kyokka wansi awo omulaba alina byabala. Otukoze bulungi. Gwe tunuulira wansi awo abala. Omulaba daba eriiso lyakuba nannyini. Daba gwe balina okulangirira. Laba alina omulangirira. Eriiso lyamukuba. Daba. Gwe tunula. Wano olabirirawo ddala omuntu ng'alina ekiniga. Awulira tayagala kulangirira. Naye nga boyo bakubye left right center. Finally, amawulire amalungi. We tujjidde ku mpewo nga tebannaba mulangirira. Naye ng'obunkenke obugenda mu maaso, kana akalulu kalangiriddwa. Finally, musajja twamaze n'akajjayo. Twabadde twogeramu ne Farouk Ali olunaku olwajjo n'agamba musajja bayinza obutamuwoono. Yabafuukira ezzike ku ground rent. But finally bamaze ne bamulangirira. Akalulu aba NUP wonna we beesimbye okulangirirwa. Kubadde kuluma gwangulu n'emmanga. But katulabe ebigambo bya Sserunjogi nga bamulangirira. Nga ayogerako eri ab'amawulire. Unknown reasons, I don't know lwaki omukyala tampadde declaration form naye akikoze misana ng'ensi yonna eraba. Ebyo byonna tubyetegekera nga tuvuganya. Nze ntambudde ne kamera yange era buli kyayogedde bakikutte bakirina era nze nkakasa kingenda okutambulirako era nja kubanga obuwanguzi mbukiriminga. Tugendeko ewa mwami Museveni.
Mwami Museveni ne kati agamba bamubye era agamba nti opposition yebba obululu. Mwami Yoweri Kaguta Museveni ayongera okukakasa nti opposition teriiwo naye ate yamubye obululu. Katusooke tuwulire ebigambo bya Mwami Museveni tujje. Uganda, it's just cheating. There's no opposition in Uganda. It's just cheating. In the last elections, after the elections, we discovered that this NUP group had infiltrated 2.7 million votes, fake votes, into the system. 1 million was printed at Nkrumah Road here, and 1.7 million was printed in Dubai and brought here. So that's why I have been insisting on biometric verification machines. There was some problem about coordination of how to use them, but they actually work. They used them in Bulamburi, the whole district in the presidential elections used the those verification machines, and they worked very well. And I was able to defeat my indisciplined sons, Bobby Wine and Nandara, because Nandara is the one who was trying to confuse our people there. Very clearly, 65% in 65% in Namsindwa, 60-something% in Bulamburi. I hear they also worked well in Nebi, but I have not got the details. Now, yesterday, in these other elections, they have been used, apparently. In Masaka, they were used. And that's how the NRM, I hear, swept the councillors there in Masaka. Because the previous election, they were cheating. And some of the regional police commander there was part of the cheating process. I removed him, and yesterday I hear NRM got 43 positions out of 52 in Masaka. So, therefore, in order to stabilize the country and to make the leaders okweguya abantu, the leaders must okweguya. Okweguya, how do you translate it? They must feel beholden to the population. They must know that if I don't serve the people, they will not vote me next time. But if you allow cheating to go on, if I can be elected, whether I serve the people or not, by cheating, by ballot stuffing, by multiple voting, by altering results, why would anybody bother to please the population? So apart from Okchenura, the other big task in order to stabilize the country is Okwemeka, the people of Uganda. The people of Uganda must be the only authority who decides who leads them. This is my strong advice. I have been working on this for the last 65 years. Mwami Museveni agamba nti emyaka 65 emabega abaddewo wano ng'asaavinga eggwanga lino. Naye agamba nti abantu be balina okuwa mandate, be balina okusalawo. Era agamba nti bannabyabufuzi balina okweguya abantu. Now, tutandikira awo. Mwami Museveni yeguya abantu. Ekyo kimu kiri eri gwe Munnayuganda bw'oba olaba yeguya abantu,
Ekyokubiri, awo wennyini waliwo mutabani we ye CDF w'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba. In his views zavaayo n'alaga oba na expressing eri abantu ng'akozesa omukutu gwe. Oyinawo any sort of respect gy'olabaawo abantu. Because batugamba nti Mwami Museveni agamba oyina okweguya abantu. Naye muntu ki eyeeguya abantu? Ng'oyina Robert Kyagulanyi Ssentamu tukkirize n'omuwendo ogwamuweebwa gwa $2,700,000. Omuntu eyalondebwa abantu $2,700,000 CDF n'asituka n'agamba oyo mwagala mufu obanga mulamu. Ogamba obukulembeze obuwa abantu ekitiibwa. Nenga tetumanyi oba wali otuuzizzaako mutabani wo n'omugamba ku byawandiika nti bikyamu. Kakati ensonga endala agenze ku obuuma bu biometric n'agamba mu bitundu gye bwakola yawangulira ddala bayise ba indisciplined son, abaana abatalina mpisa okuli Bobi Wine ne Nandala Mafaabi. Era nga mu bulambuli yayogedde nti yawangulira ku 61% n'ebitundu ebirala. Bw'atuuse e Masaka ku kulonda okubaddewo n'ategeeza nti yagoba eyali akulira ebyokulonda e Masaka. Oluvannyuma lw'okumugoba kyaleese results ennungi oba ennungi. Results ennungi ze ziriwa nti mu bakansala ku mitendera gino NRM yakoledde ddala bulungi era yaleese abantu 43. Kati wulira, Mwami Museveni ye yagobye ow'akakiiko k'ebyokulonda e Masaka si Simon Byabakama. Mukiwulidde ekyo? Mwami Museveni ye yagobye ow'akakiiko k'ebyokulonda e Masaka si Byabakama. Mwami Museveni ayina lukusa lwa pointinga Byabakama so si balala. Abalala Byabakama yabavunaanyizibwako ne Byabakama si ye yagobye, Mwami Museveni ye yagobye. Era bwe yagobye oli akugambe ne bafuna results ennungi kitegeeza omulala Byabakama si ye yamutaddeyo, Museveni ye yamutaddeyo. Era njagala ojjukire mu mboozi gye twakuzannyidde olunaku olwajjo nti muwala wa minisita Bamulanga Kisempijja ne bino byonna byogera ne Byabakama atudde awo. Naye ajja kuvaayo akugambe mbu Electoral Commission eri independent. Naye nga President akugambye ye yajjayo gw'ayagala. Kanzireyo nnyinza olandagga. Muwala wa minisita Bamulanga Kisempijja ye Justin Nammere yavudde n'agamba agenda claiminga buwanguzi bwe nti returning office eyali e Masaka ye yakola emivuyo n'atawangula. Kitegeeza omusajja eyali e Masaka Mwami Museveni gwe yagobye yabadde agoberera akalulu nga bwe katambula. Oluvannyuma lw'okuba aba NRM Mwami Museveni n'agamba ne Masaka tujagala. Ono alabika omulimu gumulemye okukola katutwaleyo anaagukola. Era ebyaddiridde okuva e Masaka bye ŋŋenda okukuwa. Ku gwagamba ye gwe yasindiseeyo ebyaddiridde bye tugenda okukuwa era bye tuddako. Katusooke tumalirize wano. Mwami Museveni agamba mu kalulu akaggwa NUP yakiitinga n'obululu $2,700,000. Okimanyi nti Mwami Museveni yali aseetinga obululu NUP bw'erina ofuna mu kalulu kano? Yasooka n'agamba $1,000,000 ng'ali emunyonyo. Bwe yaddamu okwogera n'agamba nti babba $2,000,000
in fact emu emitwalo 7 nga bwogattemu gye yayogerere mu nnyonyo n'emwe 7 gy'oddako ze miliyoni 2.7 bw'ojja n'okeberawo obululu bwe bawadde Kyagulanyi bamuwadde miliyoni 2.7 Mwami Museveni yali aclaiminga ze baamubba. Obitegeera bye nkugamba naye mu byonna byagamba nti bamubba akalulu tagoba byabakama. Akakiiko k'ebyokulonda takanenya tekalina we kakola nsobi wabula Nuupu yamubba obululu. Oba okitegeera kye nkugamba kakati kino kye bayita omubbi okubanga amaze okubba n'akuba enduulu walaalaala omubbi wuuyo naye ng'omubbi yakuyitako mbumpimpi akulowoozesa nti yesi nti omubbi ali mabega naye nga ye mubbi agenda. Ababbi kino bakikozesa. So kakati nojja novaayo katutunuulire gye yasindise returning officer alyoka agobe ono omulala. In fact bw'oba osobodde okunfunira nammeere nja kukusaba omunfunire naye nga tetunnagenda njagala tusooke ewalubo wa Sebina Javiira nga nnyonnyola biki ebyabaddewo e Masaka mu kalulu. Mwami Museveni ye waali mu kwewaanira nti bwe yagobye returning office yabaddeyo n'aleeta omulala ebintu byagenze bulungi. Wuliriza. Nti nga tewali era wano njagala okwebaza ennyo ab'amagye. Njagala okwebaza ennyo ab'amagye abayambye bannamasaka okutegeera nti NRM eyenje buso bwenkanaawo nti nga tewali b'amagye tekyasobola kuwangula wadde kafo ka kansala ow'omuluka. Ensonga lwaki mbadde saagala genda mu bintu ebyo kuba nze nabaddemu physically ku makya mwalabye nga tupositinze obululu bwe twasanze mu box nga bumaze okutiikingibwa. Byabadde bitufu nze nabadde manyi bya AI. Nze nabaddewo nze kennyini mu kifo kye bayita Kasana mu Nnyendo. Bwe bazze ne bamenya boxi ezigiramu obululu ne babujjamu ne babutiikinga ne babuteeka mu zino box endala ne basiiringa. Tuba tuyingira bwe tuti kubanga mulina okubeerawo wabina okubeerawo abantu aba witnessinga nga box zino ziggulwa. Tuba tuyingira bwe tuti nga abakulu bavuga bafuluma. Nitubuuza abantu abatannaba kuyingira mugundi wano n'essaawa emu tennawera ate box zijjudde zitya obululu. Ye Sebina Lubowa Javiira oyo ye yawangudde Mathias Mpuuga nsamba kubwa MP Nyendo Mukungwe. Then kikyayogerako kye kino wammanga twakuwadde box zino olunaku olwajjo. Box zino kino kye baakoze. Mwami Museveni kino kyagamba nti we bakyusiza returning officer baleese bammeeya ku mutendera ogwo bangi nnyo okusinga mu kale ak'obwMP ng'amaze okugoba returning officer oli. Tuweeko katambi ako. Saa 12 tewalino obululu bwonna butiikinge obw'omukasana saawa 12 z'okumakya tewali muntu n'omu yalonze naye bokisi zonna 12 zonna zijjudde obululu bwonna bwatiikingiddwa baasi nga bw'olaba kumakya saa 12 tewali n'omu yalonze bokisi zonna zijjudde obululu. Buno obubbi tetubulabangako bwonna butiikingiddwa baasi batiikinze baasi yokka. Buno obubbi tetubulabangako bwonna butiikingiddwa. Tuli mu Kasana nga bwe mulaba bwonna batiikinze baasi adaye buno obubbi naye ffe tetugenda bikkiriza bino. Mwami Museveni agamba abakulembeze balina okweguya abalonzi kubanga omulonzi bw'agaana oba tosobola kufuuka mukulembeze.
naye tulabye ku polling stations n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga ba returning officer balangirira abadde mu kyokusatu ne bamulangirira ng'asoose. Kitegeeza oyo gwe bakuwadde tagenda kuwa kitiibwa gwe omulonzi kuba tewamulonda, ayise okumaanyi ga mmundu, ayise ku maanyi ga buyinza si gwe wamulonda. So tosobola kubeera, tosobola mu holding accountable nga si gwe wamutuusa naawe waali. Babeera bakimanyi walonda mulala, amaanyi ne gabaleeta. Tulabye e Wakiso nga ba candidates babafulumya babawalula naye nga be bawangudde akalulu. Tulabye Tulubatiani Musinguzi nga n'ekyakoze omulaba ng'akyejjusa. Ye kakati tuveeyo. Mwami Museveni yennyini atugamba nti ako kabe k'amazima na bwenkanya abantu be baba basalawo. Kikyolaba eky'obuntu ekyabadde mu kalulu akawedde nga ddala kya buntu kitegeeza elections. From the start gwe kikyolaba ekitegeeza akalulu, ekitegeeza democracy, ekitegeeza okukyusa obukulembeze ekyabadde mu kalulu ka presidential race. Katwogere ku ba biggest contender Kyagulanyi ne Yoweri Museveni. Wawe walabye nti bano bali on same ground, bano bali ku level yemu, bonna bali mu kuvuganya. Wabaddewo eyabadde avuganya ku lw'amaanyi g'abantu n'alaga amaanyi g'obuyinza, emmundu n'okwenyweza. Era yakugamba nfuna omusaala gwa $3.5 million. Mufuna omusaala gwa mungi ne tozannya n'obuyinza. Waliwo eyabadde ayolesa amaanyi g'obuyinza n'ali mu kugamba bannayuganda tusobola okukikola, we can make it. So kweyo ensonga Nammeere ayongerako ku mwami Museveni byayogera wano nti bakyusiza returning officer, ebintu ne bitambula, NRM neewangula. Kitegeeze yabaddewo yaganye okukkiriza bamukontrolinga nga robot. Mwami Museveni yagenza okulaba okuswala kungi kususse n'agamba kikafuuwe. Ate era njagala kujjukiza nti mwami Museveni agenda okujja returning office oyo gw'owulidde ayogera, bannammere bamaze musinkana. Bannammere bamaze kumusinkana. Kitegeeza kyabadde kiragiro nga gwe basindiseyo bamulagidde genda bano bawangule. Tuwe nammere. Olwaleero waliwo ekyafaayo ekigenze mu byafaayo, era ndowooza n'akakuba kyekyo lwaki katonye. Mukyanga batandika kulangirira abantu wano ku Ttale Center, enkuba tetonyangako. Etonnye leero kubanga ebyenale mu byamazima tebyamukiza. Basibo ne bannyabo abannamasaka City bawadde banayenale mu buwagizi. Njagala nkubuulire ng'oyogeza amazima ga Katonda ali mu ggulu. Toyinza kunnimba nti mmwe mutulimba nti mwafuna ba MP 3 ne mufuna simanya meeya abannuuku, ate ku grassroots support kansala bano ab'emiruka ne tubakuba bubi nnyo. Kitegeereza ddala nti mubadde mulina omuntu ababbira akalulu. Ye lwaki bwe bamaze okugoba returning officer gavumenti bwe yagombyemu obwala bwe bali mu kunoonyerezaako ng'omubbi w'obulu, ate NRM mu lwewangudde wangi n'osanga nti walina okubeera bakansala 36 mu Nnyendo Mukungu, NRM erinako 19. How? Mu wiiki emu buli kimu nekikola ki? Si wiiki, mu nnaku, mu lunaku lumu. BVV ke bagirese n'ekola okulonda ne kutandika mu budde emivuyo. Poliisi n'egigobayo ku luno kubanga abadde agikumamu omuliro ekola emivuyo naye bamugobye. Lwaki ku luno we byateredde NRM newangu? Kitegeeza wabaddewo abakola emivuyo mufunemu, kitegeeza waliwo ababadde bababbira. Bonna baawangudde, bonna baawangudde, ate nga nasigala ntambula na kyeyoleka lwatu kyakalulu bakabbe enkya tugenda mu kkooti.
mukadde kano njagadde neno nayo njikuyisizewo omulundi gumu. Justin Nammere awerekeddwako baawe n'abawagizi be aba NRM akadde kano bagenze okulabikako maaso ga Chief Magistrate w'e Masaka oba mu kooti e Masaka awo okuwulira okusaba kwabwe okwokubeera nga basaba recount ku kulonda okwaliyo era ng'agamba nti polling station 8 zagenda mu maaso n'okubeera nga aclaiminga Justin Nammere akadde kano amaze okubeera ng'atuuka mu kooti ya Masaka okuteekayo application ye ey'okuddamu okubala obululu. So byebyo ebiriwo mukadde kano. Nga tuvuddeko eyo waliwo omuvubuka bamuyita Scorpion Shaba yesimbawo ku NRM. Mu kwesimbawo ku NRM yeewuunya. Tolaba nti Mwami Museveni agamba nga bo bali ab'amazima ne Nammere ne biki. Scorpion Shaba agamba ye yatidde ekyabadde mu kalulu ne munnaabwe bamukubye amasasi. Tuwe emboozi eyo. Aya nedoboozi kikomeko Ivan Namirembe Bakuli aka Scorpion Shaba nadi nesimbyewo eno muluka nga ndi ku kadi ya NRM naye ate kyanneewuunyisizza nnyo okulaba yeesimbye ku kadi ya NRM ng'ate abandi badde batusapootinga basapootinzeemu kadi ndala za bibiina biri ebirwanisa NRM. Akawukadde katambudde bulungi nga tuwangudde ndoza n'owango tadde tuwangudde si ekyabadde byagazi ne bawa amagye gaavuddewa twageze twadde tuli awo nga Namyala asukumye amagye ge ne banne ne bagoba abawagizi baffe bonna bonna ku polling station ewabadde balondera era ekyavuddemu mu kutugoba kwaddewo n'akacyankano kangi ne bakuba ne munnaffe essasi bamukubye amasasi 2 omwana omu ku bawagizi baffe ate nga Ghetto Youth. Abakulu balina entalo zaabwe ze balwana abo naye ate bazitutumuzaamu nnyo ddala abaana ba wansi. Tetumanyi buzibu ki obuli awo naffe twebuuza kimwagala tuttira ki mwagala kutta abaana ba ghetto lwaki. Bino twabijjamu kututta storage. Byebyo bwe baba n'abaabwe nga babayisa batyo kati ate atali waabwe kyekiyinza okuddako. Tuyina Secretary General SG w'ekibiina kya DF Democratic Front era nga ye Mabike Michael. Mabike alina kyatugamba. I think tusooke tuwulirize Mabike agamba Mpuuga mutuwe. Nnyonnyola ku mukamaawo yafuna obululu omutwalo gumu 5 eyamwangula n'afuna obululu emitwalo 2.5 bamuwangula n'obululu omutwalo gumu 15. Mukamaawo oyo ebigambo bye yali agamba be balaga Mwami Kyagulanyi eri era nawulirako Mwami Abedi Bwanikanga eri waliyo pate emu ya DF yokati eri NRM teri NUP kakati bano bajavira lwo basebina bakuteesa be bali bagaba batamanyi luzungu bakuba batya Honorable Mpuuga na Abedi. Lwaki tobaita wano n'obabuuza ate gwe Secretary General gwe Secretary General ensonga esooka ekyakubya Honorable Mpuuga na Abedi ekyali Masaka bye bino nti mu Masaka waliwo constituencies ze baali batagetinze mafia ze baali batagetinze zigende mu favor za opposition nga ensonga esooka tebaagala bantu ba muzinzi ekyakubya Mpuuga yali wa muzinzi ekyokubiri nga tebaagala bantu balina mutindo na busobozi nga Mpuuga na Abedi. Era olabye nti akalwe kagweredde nga abantu bonna bolowooza baali badde ab'omutindo abantu bonna bolowooza ab'omuzinzi mu byobukulembeze balitali. Lwaki tokkiriza nti abantu babako? Lino lyabadde ki? Lwaki tokkiriza nti lyabadde kobani tekisooka ddala. Ekyokubiri Masaka kyo tulina
obujulizi yadde sagala kubyogerako nnyo kubanga tuzogera mu kodi soka ddala nti tax ne tax zajja ekiro oli ku TV wano yes abantu bakulaba tax ne costa zajja ekiro mu kalulu ka Honorable Mpuuga n'Abeidi tax zajja ne wange evidence njirina nga zigamba ki nga zikola ki ogwabavubuka abatambulanga ku polling station nga bayiwamu obululu so Masaka mu kalulu ka Abeidi n'aka Honorable Mpuuga bayiwamu obululu abavubuka abantu abakozesebwa ogenda nga bayiwamu obululu kubanga machines za BVVK zaali tezikola ezaali zinza okutuyamba kisitu ezaali zinza okutuyamba abavubuka bateekebwateekebwa costa ne costa actually tulina evidence naye waliwo evidence tayagala kwogera wano ku gundi nti abantu bagendanga bayiwamu obululu Abeidi bayiwamu obululu mwabakirabamueka nga mu society domain bantu bangi bakimanyi and you're very credible yes bino byenjogera bituufu gyebiri waliwo Kobane Kisitu okulemesa bana DF abakulembeze b'omuzinzi okuyingira parliament abakulembeze b'omuzinzi baali bawedde emyaka 15 nga inkamese fatigue bwe buzibu myaka 15 abantu bakyabagala mujala Kadaga amaze mu parliament myaka meka is a different player ali Mbusoga is a different player tomuteka ku table ye munamu kichoyogera Moses Ali amaze mu parliament myaka meka mitirivu kichoyogera ne bona Kisitu wa myaka 3 myaka 15 oyo abantu baba bamukoye nnyo ye president Museveni amaze kemeka ne kakalumwa akayina kakalumwa akayina demo otekete akaluka amazi bano obwenkanya olabe butakawangula fenna ni ogamba oti abantu president w'ekibiina bamukuba luyale ebyo teyabimanya nti bisobola okuba ne biba byali ye president w'ekibiina okumukuba ekyewuunyisa nnyo naye bare mu nsonyi okwogera kino omanyi Mpuuga ne bannenga we bagwawo boogezi balungi ne Michael Mabike si mwogezi simanyi yesanga atya mu group eno naye Michael Mabike si mwogezi kale tali smart nga bali abasajja kuba bali basobola okuguza ekikopo nga bakugamba luno lusaniya ate nga bakukakasa nga balukuta aleeta ekikopo Mpuuga bwati naga luno lusaniya jesi lwakuba kati wano olulaba wakazuukuka gwekirabanga ekikopo luno lusaniya oluwedde emirimu kati Mabike talimu eyo kaliba okitegeera anyway kale tetugenda beera nga tumulwako Michael Mabike tugende butereevu nnyo eri bana NUP anyway tusooka tuseetulemu ebigere Morgan tufune abagamba nti Kyagulanyi ali mu documentary abagamba Kyagulanyi ali mu kola documentary simanyi gwe andaba kikyolowooza but abantu bayina ebirowoozo bayina endowooza zoyinza okutulanoga man gwe professor bino obijjawa soko tuwe katambi ako president ali mu filimu ze era emizannyo gye yali atandise okuluka filimu alabika akola ki ali mu gifiiramu kakati anti kati wuliriza mu kugifiiramu kati anoonya weekwatira ku bisubi okuva mu ggwanga Uganda adde ebweru ne famire ye batule London naye webanyuma mu kiputoko propaganda bobweni wali kati teri nseta so abutamu wabutuze kulevo gyaliko yes tekiriyo tayagala ate bobweni gwe muliko fe president gwe tuwagira star Robert Star badena kali babulya mwe tamanyi mwe mwe mu nyimebe bibozinda mu ebyekisifu bagenda bobweni we yagira awutali agenda bobweni ya complete mu bulambo omuvuruka mwe byenda bye munonya mu bulambo bobweni abirina byonna n'abantu abesingewo ne mu 7 bonna be banonya mu bulambo bobweni Robert Kyagulanyi abirina ate yabifuna muto bobweni avuga escalate nga alina emyaka 28 ndoza 2009 ali mu senior 3
Musagede uyavugira escalator Bobi Wine wazimbide ennyumba ebintu byonna byamunonya mu bulamu status pozi manyangu mbaga zimalayo byonna Bobi Wine yabikola muto bano bona abali mu lwokano manya honorable munyagwa byonna bibanonya mu bulamu Bobi Wine abirina katika ngo ekyokulabirako eyo bichi ya Bobi Wine eyo wali awo ebusabala 10 awo ozatunawo sente meka wabako tunawo kati Awaita Express the most expensive road in the world ozafuna mo sente meka wabako tunawo ekaze 10 sente ziba nyingi milioni nga atana ga dola awo so abayisi sebo ali kumaza akuguza sinale mwanyi batemanyi bintu bya real estate akuguza sinale view akuguza mazzi view eka 10 waliwe kubo eli express eli singa okubere the most expensive oza abantu nawo oyo muvuko muita mwapo so birabe munonya mbulamu abirina so katasobola fulu magenda kudduka kati mbuya nyo America yagenda ngo bagenze kuyimba kati aba yagala yo twaki atigenda yo ngamimi na ati mukati film zafu yazifiride mukati yagala ezo njogera zamwe za pedestrian those are called pedestrian arguments abatambuze bigere aba border those are pedestrian arguments byonabe munonya mbulamu Kyagulanyi Robert Center abirina ne wagamba tatunde magira enyumba ye weri ku eka nawo 10. Do you think Bobi Wine is for every day? Because he's an extraordinary human being. The transformation, Joe. He's not an everyday guy. Just when the president wa Mona Aliko, Amakage Gari wa Matana Fuka president. Did you have an address? Yali Monsiko. Yeah, they have an address. He participated in an election where he scored less than 1% na Akagana na Ingresco. Katole ku Kyagulanyi. Kyebakoze mu kaluka ne bakoze ekintu kyano. Obwabadde obwa Kyagulanyi baweewadde. Obwabadde obwabwe babwa Kyagulanyi. Period. Waliwo kyowakana. Anze mbuuza. Gw'obadde owakana nti si bwe kyabadde. Bw'oba owakana gendako ku peegi y'omwana omuwala gwe bayita Zulaika. Y'omu ku baagenda okutunuulira obululu ku Tale Center. Akunnyonnyola okuva mu posti y'esooka okutuuka ku posti ng'eyokuna biki ebyali ku Tale Center. Va ku tenti ennene eyaliwo waliyo eri akayumba ka tenti akatono ey'obululu gye bwalinga. Ne tuvaayo Kyagulanyi ennyumba gye yakolerako akatambi kaali kaddi yafuuka dda ekyobulambuzi. Abantu bagirambula. Buli atuukayo oyinza olowooza atuuse Mecca, oyinza olowooza atuuse Roma, atuuse Vatican. Kati abantu bakulumulukuka bagenda kulaba tuwe ennyumba eyo bannange. Kyokka nno kifulukwa kimazeewo emyaka. Naye abantu bali mu kirambula nannyini wakyasiba akaguwa atandike kusolooza. Soko tuwe Kyabulambuzi eri mu Wampamba mu ennyumba efuuse Kyabulambuzi eri mu Wampamba mu Kanyanya efuuse Kyabulambuzi Robert Kyagulanyi Center mu Mitembo yagifudde Kyabulambuzi kireka police bannange yasula mu kifuluka kiro bali ene ennyumba emaze emyaka 4 ndi mwana wa kukiro ne emaze emyaka 4 bagisula odda wano yakwatidde video kati yafuuse Kyabulambuzi buli mwana yenajja wano no tulaba wano weeri wano weeti eri mu Kanyanya ya okategedde bannange akati obaawo yalabawo atya n'amanya nti sebo wajja twogeza ebigambo. Kyagulanyi tola ndi Museveni atufuga naye ofuze Museveni baaba. Anyway, tuveeyo tugende waliwo bana NUP abateereddwa bambi okuva mu kkomera babadde bamaze emyezi 3 bakwatibwa then bateereddwa olunaku olwajjo. Nja kusaba obatuweeko ko katono mu Emida Kiruhura prisons naye first of all nebaza president Kyagulanyi omulonde ne kanso gwe yatusindikira kansa arwanyi Fairo batugano tweyimirira myezi 3 wajindaba naye kanso asabye paka Fairo ne bagoba ngobe
abatumye ng'obujulizi ne bubabula paka kanso wagobya obujulizi buli kooti bwebaddengayo abadde ajjanga Kagulanya Wangale Kirula prisons naye first of all. Okay, kale bebaganda baffe bambi bavuddeyo mukomera. Saba Katonda abanguyize embeera baddemu barigaining because emyezi egyesatu ebintu bingi ebifa ebintu bingi ebibula katusabe barigaining basobole okubeera nga baddayo bakola ate bibanguyire batuba nga tuvuddekaawo nzikiriza nkutwaleko eri Alex Waiswa Mufumbiro ali mu kooti ali mu komera Eruzira mukubeera Eruzira eno Waiswa Mufumbiro awezeza emyezi 5 buchanga atekebwa mukomera Eruzira era mu myezi 5 musajja wattu agenda maso n'okubeera nga agezaako nga bwe kisoboka okulaba nga afuluma ekkomera emyezi 5 buchanga akwatibwa kubigambibwa mbu yeetaba mu kola dduyiro w'ekinnamagye emyezi 5 Alex Waiswa Mufumbiro azze alabikira mu komera emirundi mu kooti emirundi egiwerako newankubadde nga famire ye baganda be n'abantu be balooya bazze nga basaba bail ono kibadde tekisoboka nga bamugamba bino bamugamba biri Waiswa Mufumbiro gye buvuddeko yalemereddwa n'okubeera nga alangirirwa ku buwanguzi bwe yatuuseeko ne n'atalangirirwa nalabye gayi wa NRM eyawangudde ewa NRM gwe balangiridde okuwangula kyanjawulo n'okulangirirwa bamuyita erinnya siryerabira linnya ndyerabidde gayo yavuddeyo n'agamba mbu singa Alex Waiswa yabadde bweru kyandimukaluubiriza nnyo kyandibadde kyangu nnyo muwangula singa Waiswa abadde bweru kyandimwanguyidde nnyo okuwangula ne kaali munda ate kizibu nnyo mbu kuba alina ne sympathy y'abantu so kyamumenye nnyo nga Alex ali mu kkomera okusinga bwe kyandibadde ng'ali bweru gwe kikyogamba ku nsonga eyo ki kyolowooza ku nsonga eyo so Alex Waiswa Mufumbiro eddoboozi lya NUP eddoboozi ly'abantu bannayuganda abeetaaga okubeerwa then wajjawo ekibuuzo nti bwe baba batugamba nti emiti emito gye giggumiza ekibira naye nga buli avaayo akwatibwa asibibwa asirisibwa eddembe lye limuggyibwako ggwanga ki lye tulimu obwetowaze n'okuvaayo nga omuntu owaawa omuvubuka weetabe mu by'obukulembeze kirungi naye abaliyo oba omulabe w'eggwanga yaani nze mbooza omulabe w'eggwanga yaani ekyo nkikulekedde kale bwe tuba nga tuvuddekaawo nzikirize era nkutegeeze nga tukyali mu by'amakooti Medad Lubega Sseggona ye akali amaggwa yavuddeyo ku nsonga za Muwanga Kivumbi nja kusaba tufune akatambi kano n'ebigambo bya Sseggona. Muhammad Muwanga Kivumbi naffe olulira lwa mirundi ebiri olulira olusooka kwe kubeera muganda waffe gwe tutambudde naye obulamu bwaffe bwonna obw'emyaka gyaffe egy'obukulu oba egy'ebyobufuzi
era gwe tuwangadde naye nga tukola naye twesa naye empiki z'ebyobufuzi ate oluliro olwokubiri lwe lw'obwalooya obwalooya bubeera ne instructions eziweebwa eziri fomo n'ebigenderako naye waliwo n'oluganda lwe tubadde tutambula nalwo okumala ebbanga lwaawo ng'abantu babadde balulabanga olwagootaanamu olw'embeera y'ebyobufuzi etalina formula ey'ebiro bino so ebizibu ebyamutuukako bitukwatako era otuwulira okunyolwa kunene nti ayita mu mbeera efaanana bw'etyo buli busobola okuggwaawo basobola okuwangula basobola okukubba olumu osobola n'okugamba nti obivuddemu ku lulwo naye okumalira mu kabula muliro kimenya buli muntu akwatibwako oba alina akalira n'akakerenda ak'omusibe n'olwekyo nga ttiimu y'abaganda be ab'ebyobufuzi tunyolwa era tujja kuwaayo omuwendo nga bwe tusaba Katonda okulaba tuyinza kumuyamba tutya ku ludda lw'ebyamateeka tuweereddwa ebiragiro okulaba bwe tumulaba bwe tumuyamba era ensonga tutandise gitunuulira tugenda gikwata tutya tetwagala kubyogera kati kubanga neeyamusiba alaba TV eno telefina naye nga kyetuyinza okwogerako ekya public emanye nti tetuyinza kukyakalira mu nnaku ya muganda waffe ensonga ne bwe ziba zifaanana ziti eziriwo ez'ebyobufuzi etukwatako tujja gyetabamu oluganda lukyagenda mu maaso oluganda kitegeeza omusaayi ogutakyuka ensi ne bwekyuka ennyanja ne bwesiikuuka omusaayi gusigala gutambulira mu misuwa gy'abooluganda so kyenyinza obbagambako kyekyo mu kiseera kino era mu bbanga asidde ne mujja kubanga mutuwuliza kuwa we tunaaba tutuuse ttiimu y'abooluganda lwa Muwanga Kivumbi mu Kampala abagattibwa endowooza ey'ebyobufuzi emanyiddwa abo batambudde naffe nga tuwakanya gavumenti eno abo batambudde naffe nga tutwala ensonga ezitukwatako eza Buganda ne Uganda mu maaso Muwanga Kivumbi ye chairman wa Buganda Caucus mu Parliament Muwanga Kivumbi olulandira lwaffe naye luva wansi eyo Muzambogo luva mu UID ne lwegattira mu b'endowooza ey'ebyobufuzi erowooza okukyusa embeera n'okujja ku gavumenti eriko so oluganda lwaffe olwo lutegeerekeka lwafunzibwako mu kibiina kye bayita Suubi 2011 naye ng'ate Suubi yagaziwa erimu abantu ne bemutaalabanga nga ba notables mu kibiina ekyo oba mu ndowooza eyo musobola okutulaba ku olwo musobola okutulaba oluvannyuma oba musobola okutulaba nga terunnatuuka kinasinziira ku strategy nga bwe tunaaba empenda nga bwe tunaaba tuzitemya yes obudde bwonna mujja tulaba bye tunaaba tusazeewo okukola era okay ye Medad Lubega Segona akalya amaggwa bwatyo bwagenze maaso n'okubeera nga annyonnyola ensonga kale mawulire agatali malungi geega omu ku bayimbi abayimba ennyo ennyimba
ez'ennono eza Busoga. Omuyimbi ono David Basiu afudde. Era nga omuyimbi ono afiiridde mu ddwaliro eyiganga oluvannyuma lw'okumala ebbanga ng'atawaanyizibwa obulwadde obw'ekibumba. Kigambibwa nti yaweebwa obutwa. Mbu yaweebwa butwa. Abadde nakinku mu kuyimba ennyimba ez'Olusoga era ng'eggwanga kwe libadde lisibidde olukoba ku nsonga z'ennyimba eza Olusoga. So musajja twavudde mu bulamu bw'ensi eno, mawulire si malungi naddala mu bendobendo ery'Obusoga n'abo abaagala ennyimba ezisuusuuta eziwaana eziyimusa obwakabaka bwa Busoga. Abantu batono abayimba ennyimba zino bw'aba yeewaayo, mawulire si malungi.